Rahmani Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tubaniriza mu kiro kino ekyekitiibwa ku Salaamu TV mu program enkizo y'Obusiraamu, program ekulaga nti Obusiraamu buyina enkola yaabwo okwawukanako ku program endala zonna oba ku bintu byonna bye tugeraageranyako. Amanya gange nze Mustafa Muhammad Mutuhe okukwanjulira era nze mutesitesi wa program eno. Mu studio tuyinamu musomesa wammwe omwagalwa owekitiibwa Sheikh Qasim Ahmada Kiyingi Kulumba. Sebo Sheikh nga tonaba kutolera bantu salaamu kulikayo. Mashaallah. Kati wawe salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Otubuzeeko Tubadde tunoonya maisha. Maisha kyeki Sheikh? Ezo Ezo ennimi za school fees ezo. wakitegedde. Maisha nti ogira no kukyusa ku mbeera. Naam. Anti maisha aish maisha abawuliriza bakitegedde mbeera. Allahu alam. Anti katuyina bwogezako kigenda. Allah yagamba atya wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. min fadlillah. Nawe wadde tabtaghi min fadlillah. abtaghi min fadlillah. Masha Allah. Naam. Katusuubire nti wazze ng'ekibbo kijjudde. Si kibbo kyakawala simanyi kigenda kikoze. Nadu Allah Alhamdulillah. ayuyassira lana umurana. Allahumma amina. Naam. Mutusinziza ki eyo gye mubadde? Gye mubadde? Hafe gye tubadde twali mu ibaada n'ebirala. Naam. N'okusinkana ku baulama. Okukyusa embeera kintu kikulu nnyo. N'okusinkana abamu ku bamanyi. Qul siru fil ard, n'okutambulako muki mu nsi. Tewali kirala. Ekigendererwa kibeera ky'okutambulako mu nsi. Kunoonya fadlullah, kukyusa ku mbeera. Shafi yagamba ebintu bitaano esi bimanyi sijja byogera. Mu kutambula ebiri mu kutambula, kusinkana b'otamanyi, okufuna riziki n'ebirala byeyogera. Kubanga nze kye mmanyi bwe mba mutusomesa mu kusala ku swala mutugamba nti kasita olugendo lubeera nga teruliimu ng'ekigendererwa si kujeemera Allah nti okkirizibwa okusala ku swala. Kale kitegeeza omuntu ayinza okutambula n'ava mu kifo n'agenda mu kirala naye ng'ekigendererwa kwonoona. Ndowooza Bahanabila bashitarata ne baga nti safar teeka okuba nga si yaki si ya maasiya. Era ne beesembesa neyayiga faman turra ghayra baaghin wala aad. Nga tetunaakuyingira mu musomo. Naam. Nga tetunaakuyingira mu kinyusi Madamu ky'ekkubo. nenakiike ka comment katono. Ghayra baaghin wala aad. Baaghin dhalim nga si mulyaza amaanyi. Wala aad ghayru mu'tad nga si mumenyi waki w'amateeka. Kitegeeza nti olukusa luweebwa omuntu atali mulyaza amaanya ate nga tamenya mateeka. Yeeza nti bw'oba omenya amateeka oli mulyaza amaanya olukusa lwa Katonda terukola ki? Toluyina. Saala ogimaleyo. Saala ogimaleyo tosiibulukuka bw'eba safari ya maasiya. Ne bajumuhur baga nti kasita ebeera safari yonna kubanga aljiha munfakka. Jiha munfakka. Naam. Eyo tuveeyo mu usul. Lwaki nkikubuuliza Sheikh? Naam. Watambudde olina ebigendererwa lwaki watambudde? Kyenvudde mbuuza ekyo nti abantu batambula bulijjo ne babeera n'ebigendererwa byabwe nti ebigendererwa ebyo ekindeeseza kiri ekyeswala nti eriyo omuntu atambula nga yatambulidde kwonoona. Oli n'agamba kiraabu z'e Kampala zonna nzeetooloddemu nzimazeeyo kannombe kuzembalala. N'atikka abaana ne balumba. Kati mu kulumba awo eswala ebasanga mu kkubo naye nga yo sensi y'eswala ekyalimu. n'agamba naye ndi mutambuze naye ng'ekimutwala kukola ki
kwonoona n'agamba tutuuse wano erukaya katusaaleko eswala yaffe zuhuri n'asuri katuzigatte tuli batambuzi ate owakanamu nejjuma tagisaala ayina olukusa abantu balina ebigendererwa byabwe lwaki batambula naye nga ffe tusuubira nti alhamdulillah ng'omumanyi watambulidde ensonga. Lastu aliman, sheikh siri mumanyi wa innama ana tuwailibu ilmin. Tuwailibu weswagala n'okweswagala bwoti ndi akayiza akato akanoonya okukola ki okumanya. Omuzungu agamba you just being polite and humble. Naye nga kubanga ya akhil karim iri mu ngazi kituufu naye olina wooli ate irimu erina ebyomunda. Ng'oyagala okumanya nti iri mu ngazi soma kyafaayo kya Musa ne Khidri. Musa Katonda amuga nti wakatabna lahu waliwo aya endala erimu fihi tafsiru kulla shay. Mu Tawuraati mulimu okunnyonnyola buli kintu. Naye lumu yeematira n'aga nti man alam minni, ani ansinga okumanya nakiggala edifensi waayirimu. Nno mu Uganda bangi bw'oguwa mupiira nga ye difensi waayirimu mu Uganda bayitirivu yemanyi nti ye amanyi laisa fawqahu ahad, teri amusinga. Naye ya akhil karim buli lwewemanya ate obwo obuba bulwadde bubi tova mu kifo. Aya Qur'an tugamba ma utitu min al-ilmi illa qalila. Erimu wakola ki gye mwaweebwa ntono. Endala neega fawqa kulli dhi ilmin alim, waliwo omumanyi waliyo kakensa waliyo amusinga okumanya. Kati awo wennyini Musa Katonda gwe yawa Tawuraati era aga nti mu alwahizi yamuteeramu buli kintu kyonna. Era n'aga nti mu Tawuraati mulimu tafsiira kulli shay, kunnyonnyola buli kasonga konna. Bwe yeematira Katonda n'amunenya obutaga nti Allah yasinga okumanya, n'amusindikira abdan min ibadi, omuddo muki mubaddu be, nga ne bwatunuulira ekisenge amanya ebikirimu, ne bwatunuulira wansi amanya ebiriwo, ne bwatunuulira ekinyonyi, ne bwatunuulira omuntu amanya kyalowooza. Nga Allah yamuwa irimu esukkuluma ku yooli. Wa atainahu min ladunna ilma wa allamnahu min ladunna ilma. Njawulo kyeriwo ng'otaddeko ladun ilmu ladun yeriwo eyo kubanga okikkaatiriza. Allahu akbar. Sijja genda nnyo wala ku nsonga eyo, naye waliwo irimu Katonda gy'ateeka obuteesi muki mu muntu n'amuyigiriza ebintu bingi. Hatha al-ilmu ladunni Katonda agiwa gwaba akoze ki, gwaba ayagadde. Masha Allah. Ne basobola okumanya ebyaki ebyomunda. Kati n'olwekyo ssebo ffe irimu yaffe ey'Obusiraamu kyobola nti ngazi nnyo. Eyo irimu sheekhe yeeno bano abantu n'agamba omuvubuka oyo ajja kugwa eddalu. Kisinziira n'amutunuulira n'agamba oyo ajja kugwa eddalu, era mugira muti ng'agudde eddalu. Ne baka omusajja oyo alina lumanyo alina ki, naye ng'ate ekyo omuntu ayinza okifuna Katonda n'aba nga alina bye yamuggulirawo mu kumanya ebintu, nga era bw'olaba abasawo n'otuukawo n'akutunuulira bw'ati okusinziira ku mubiri bwe gufaanana, n'aga nti oyo pressure, n'aga oyo kansa, oyo ki. Kati waliwo n'abantu abalina tajaarubu nnyingi, tajiriba kitegeeza experience mu bintu ebyaki obw'enjawulo, n'amanya nti entambula y'omuntu oyo, entambula gy'atambula alabika alina ekikyamu, omuntu oyo entambula gy'atambula alabika ava kubba, entambula abantu balina ki iri mu bwetyo. Kati ekigambo olumanyo kituufu olumanyo gye luli taku firasata almumin fa innahu yanzuru binuurillah. Hadis ndowooza akhrajahu Tirmidhi wa hasana. Mutye olumanyo lw'omukkiriza
kubanga olumanyi lw'omukkiriza nam katonda yaba akola ki amulagirira nuru ya Allah gyamuwa n'alaba ebintu ebiri ewala. Sheikh Muhsin alayka mukkiriza. Naam, ettaqu firasata almu'min. Muhsin mukkiriza nzikiriza. Firasa kitege lilmutafarrisin, la ayati lilmutafarrisin, eri abantu abalina olumanyo abalaba ebintu nga babirabira wala, bana banga ba filosofa. Naam, filosofa Allahu alam oba bwe batyo Allahu alam. Naam, oyo Muhsin sebo leero ndowooza 23 Shaabani abantu bajjukize bukyali kino ekiro. Naam, kino ekiro lunaku enkyeki ekiro kya 24 tuli mu kiro kya 23. tuli mu kiro kya 23. Ramadan ebula ennaku bwe ziba nnyingi ndooza 6 ku lwokusatu oba ku lwokuna Ramadan inshallah. usbu'u qadim, usbu'u ejja Ramadan, wiiki ejja. abasiraamu balina okwetegekera ki Ramadan. La budda min al-isti'daadi Ramadan. Lwaki omusiraamu yeetegekera Ramadan? Olw'obukulu bw'okusiiba n'okuyimirizaawo empagi emu mu mpagi zaki nze naye mmanyi z'obusiraamu nti Ramadani eringa empagi endala engeri gyeteetaaga endala tezeetaaga togenda kujjulukuka mu kifo kugenda ku kirala. La, ibaada zonna zeetaaga isti'daad. Ate kaifa taqum biibada biduni isti'daad? Katonda okutulagira tufune wuzu nga tugenda okusalayo si isti'daad. Kati mu ddakiika entono ennyo khudhu zinatakum inda kulli masjid. Mu ddakiika entono ennyo omuntu yeetegekera atya Ramadani mu bintu bigambo nga 3-4 nga tekisoboka. Si bigambo kale mu nukat mu point niqaati 2 oba 3. Ekisooka omusiraamu yandi kimusaanidde okwetegekera Ramadan tuga nti ye, kubanga bw'asiiba omwezi gwa Ramadan aba ayimirizaawo empagi mu mpagi zaki z'obusiraamu. Ate omuntu wayimirizaawo empagi mu mpagi zaki z'obusiraamu, obusiraamu bwe bweyongedde. Ekyokubiri, muntu asaana okwetegekera Ramadan. Lwaki? Olw'empeera empitirivu eziri mu ki mu Ramadan. Teri ibaada yenkana mpeera kusiiba, newankubadde nga waliwo enjabukana wakati w'abamanyi okusiiba n'eswala ki ekisinga. Twabyogerako dda. Ye Hafidh ibn Abdul Barri fi Tamhid lowooza agamba nti ibaada y'okusiiba yesinga empeera. Abamanyi abamu ne bagamba naam, ibaada y'eswala yekola ki yesinga. Hadha huwa as-sahih. Ekyokusatu, naam, lwaki twetegekera Ramadan? Kubanga Ramadan mwezi gwa Katonda, era gwe mwezi gwokka Katonda gwe yayogera erinnya lyagwo mu Qur'an. Teri mwezi gwayogera mu Qur'an okujjako ogwaki ogwa Ramadan. Lwaki twetegekera Ramadan? Kubanga mwezi gwa ibaada, mwezi gwa tauba, gwa kukola ibaada kusinza, mwezi gwa tauba, naam, gwa kwenenya, mwezi gwa Qur'an. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayinat min al-huda wal-furqan. Kati ekintu ekikulu bwe kityo, naam, tetuyinza butakyetegekera. Tuyanza nnyo Sheikh, barakallahu fiika. Eddakiika ezo zennyini Muhsin zaatuwadde, katusooke tuwummulemu. Bwe tukomawo tuyingire butereevu mu nkizo, naye nga tukubiriza okwekumira ku Salam TV olabe ebirungi bingi nnyo, naddala mu Ramadani eno egenda okutandika. Oyongere okutegeera osiiba otya era kiki kye weetaaga okukola ng'omusiibi. Tova ku Salam TV. Salam TV kw'okyali, twongera okujjukiza okuwaayo ettaffaali lyo mu kuzimba essomero Madrasatu Nurul Islamiyya Nyamitanga. Ennamba zitulaba wansi awo 0786 030404 z'ennamba kw'oyinza okuteeka obuyambi bwo, mpozi n'eya Airtel 0701 555000. Ettaffaali eryo ly'owaayo y'entanda gye weesibira
gy'olisanga mu maaso ga Allah, kubanga ffenna twetaaga ekinaatutaasa ku lunaku luli nga tusinkanye Allah. Naye essomero eryo lirimbala lirina we lyalemera, kati ng'Abasiraamu oba ng'eggwanga tuvaayo okubeera nga tukola omulimu ogwo okulaba nti ekintu kigenda mu maaso, abaana b'eggwanga basome, eggwanga litambule, ne umma efuna abantu ab'obuvunaanyizibwa. Sheikh, Ramadhan omuntu agyetegekera atya? Okwetegekera Ramadhan kisooka Omusiraamu manya kino ti empeera y'okusiiba nnyingi. Katonda agyogerako mu hadithi kudusi, asoomu li wa ana ajizi bihi. Riwaaya endala egamba nti kullu amali ibn adam alhasanatu bi'ashri amthali ila 700 dhaaf illa as-sawm fa innahu li wa ana ajizi bihi. Okusiiba kwange era nze nkusasula. Katonda okusiiba ibaada zonna zize, naye olw'okuba nti okusiiba kulina enkizo, Katonda n'akubilongingako oba njogere ntya, n'akweteekako, n'akugatta gy'ali, n'akuyunga gy'ali, okuyunga okw'enjawulo nga bw'agaa nti Baitullah, nyumba yaani, nga zonna za Katonda, Naakatullah, mizikiti gy'ani. Kati kitegeeza ko kwanjawulo, era ye n'agaa nti yakusasula. Mu riwaaya endala n'agamba nti buli mulimu omwanadamu gwakola ekirungi kimu kikusibisibwamu ki 10 paka ennyongeza 7. Eno bw'okola swala, bw'osaddaaka, naam, Katonda akubisa mpaka ku 7 tezisukkawo, illa sawm, ojjako okusiiba, fa innahu li wa ana ajizi bihi, kwange era nze nkola ki, nze nkusasula. Kitegeeza nti ko okusiiba empeera yaako tekoma ku 7, era empeera y'okusiiba bamalayika si be bagiwandiika, wabula Katonda yennyini yakola ki, wangi. Era ekitegeeza nti empeera y'okusiiba teri amanyi bunene bwayo na bungi bwayo illa Allah. Ekyo kiba kitukubiriza nnyo Abasiraamu okwetegekera okukola ki, okusiiba. Ekyokubiri, Katonda atanya abantu mu muliro mwezi gwa Ramadhan nnyo buli nnakwata, ate olunaku olusembayo n'akubisaamu baatadde, ababadde tebeedibaga muki mu Ramadhan. Ekyo kitegeeza ki ya akhil karim? Ekyo kyeyawulidde basiibi bokka? Kyeyawulidde basiibi bokka, basiibi atalina busobozi nenga yandyagadde. Wal amalu binniyat wa likulli mri'in wangi ma nawa. Awo ng'oli mulwadde yandisiibye, njagala ogende Makka naye sisobola. Katonda akuwandiika, ampe empeera za hijja, akuwa empeera za hijja. Wallahi kanjagala ennyo. Naye bw'ofuna obusobozi tekitegeeza ati mba sikyafunye, oba nedda, tekitegeeza kivaawo nga nfunye obusobozi naye ebbanga limmala nga njagala. Tiweegomba. Kiringa omuntu bw'ogenda mu muzikiti nga nniyo yakusaala jjama, n'osanga ng'ewedde, Katonda akuwa empeera ya jjama. Naye ate bw'oba osobola okusaala jjama endala ey'okubiri, oba osobola okugenda muzikiti omulala n'osaala ejjama, oba osobola okudda ewo n'osaala n'abantu boggo, n'osaala mu muzikiti wekka, tagikuwa, kubanga kaana biimukaanika law kunta sahiha nniya, singa obadde wa nniya ntuufu, kiri ky'osobola. Kati ekyo kiri tokisobola, naye olina ekirala ky'okola ki, ky'osobola. Buli mulimu guba ne badal. Okujjako hijja bweyita, olwo ate mwaka ki mulala teddibwako, naye ebisigadde toga nti nze kimpiseeko. Enniya njijjuzza. Kati enniya yokka ekola ddi inda al ajiz al qat'i, tokisobolera ddala. Kyova olaba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kankuwa ebintu bibiri ndowooza, yasaalanga ekiro, naye olumu otulo tuyinza okukola ki, yatukubiriza tusaale ekiro, naye otulo tuyinza okukulemesa okusaala. Hadiisi etulaga nti Katonda akuwandiikako ng'asadde, olw'okuba obadde okikola, kuba obadde okikola ate niyo yakukola ki, yakusaala. Naye ate oyiseewo, yakugamba nti bw'eba ekuyiseeko ekiro giriwe ku makya, osaalera aka mu kifo kye11 osaale 12. Ekyo kiraga nti ibaada tuqda, ibaada bwekuyitako eyajjama era osigala ogiriwa, era esigala ekubanjibwa. Omulimu ogwa sunna nguliwa, waliwo egiriibwa n'egitaliibwa. Ebitabo bya Shafii, naam, waliwo eziri mutlaq, ezo w'oyagalira w'ogikolera,
ne wabaawo ibaada ng'erina ensonga eyo togiriwa bwe beeyise, ne wabaawo ibaada eziringa sunan al muakkada nam ezo ziriyibwa biidhinillah. Wallah ndowooza nabisoma mu kitabu matinu zubat wahuwa sahih, kuba nenabbi lumu ratibatu dhuhuri yakola ki, yamuyitako n'agiriwa. Wetwagadde awo olw'obulungi obuli mu kusiiba, Katonda atanywa abantu mu kisiibo. Omuntu yandibadde akola ki, yeetegekera okukola ki, okusiiba. Ensonga eyokusatu gye maliriza nayo ekwatagana n'okusiiba nam yeeyongera kwesooka. Nabbi yagamba Abu Umama nam Sudai ibn Ajlan alaika bisom fa innahu la mithila lahu. Wekwate kusiiba, tewali kifaanana kukola ki, kusiiba. Munje nja kuteekerawo ebintu bibiri. Ono Abu Umama y'omu ku baayogera hadisi ya la tasuumu yawma sabti illa fima fturida alaikum. Naye ye nabbi bw'amala okumugamba alaika bisom fa innahu la mithila lahu wala adla lahu, wekwate kusiiba teri kyenkana kukola ki, teri kyenkana sawumu oba teri kyenkana kusiiba. Kigambibwa baasiibanga nga bwe walabanga mu maka gaabwe omukka nga gunyooka obudde obw'emisana ng'omanya nti nazala bihim dhaifu, balina omugenyi, bafunye eki, omugenyi. Kati bw'aba yeeyogera ila tasuumu yawma sabti temusiibanga olw'omukaaga illa fima fturida alaikum, naabanga ate mu bulamu bwe yali asiiba ennaku zonna nga n'olw'omukaaga akola ki, kitegeeza nti hadiisi eyo imma makhsuus wa imma mansukh. Ebyo byaffe ndowooza bana usul. Makhsuus erina ensonga gyeyawulidde, ye muntu agenderera olw'omukaaga olulusiiba min baini l ayyam ng'alwawula, tasiiba lulala lwayagala okusiiba. Era abamanyi abakulemberako Ibn Abbas, Mujahid, Tawus, Ibrahim an-Nakhai wa ghayrihim baagaana omuntu okwawula olunaku mu nnaku za usubu nga lwokka lwagenderera okukola ki, kuba aba afudde ekintu nabbi kyataayawula nti kisiibwe n'akifuula ekikola ki, ekikolebwa kyekirugaanisa okulusiiba. Kati yalusiibanga, ekyoku mu hadisi eyo ne mubaamu nam okuyitiriza ennyo okusiibira ibaada nkulu, kuba teri mulimu mulungi gukola ki. Ekirala lwaki omuntu yalunkanidde nnyo okusiiba, man sama ramadana imaana wahtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Katonda akusonyiwa ebyakulembera muki, mu bibi. Ekyo kyokka kyandibadde kikola ki, omukisa. Kyova olaba nti oli yagamba ate osooli wabula mukama waffe nabiyuna Muhammad ragima anfu rajul adraka ramadan nam falam yughfar lahu au kama qaala ragima kitegeeza ekole ki, bwe bavuunula naye ate nze si bwe nzivuunula, abonebone era si bwe nzivuunula, afaafagane era si bwe nzivuunula nze Kasib kabulangane. Bagamba ekikimalayo bamasheekhe nti erwala ekkookolo, fe ate baali batusomesa ne bageefufunyale naye ate Kasimu yagamba nti egende ku ttaka, egendeko ettaka, egende mu ttaka, arrigaamu ly'ettaka, amakulu akakkane, abeere wa wansi nnyo, munyoomoofu, kuba omuntu okukkakkanya n'ennyindo n'atuuka ogikuteera ku ttaka teri bukkaka mu businga obwo. Kivula bwe tuba tusaala ennyindo eno erina okgenda ku ki, era nabbi yagamba teri swala y'omuntu ng'ennyindo tetuuse ku ttaka, mayusibu tekonye ku ttaka, mayusibu ljabin, ng'empumi bwekola ki, bwekoonako.
kati arrigham omuntu akakkane abeere wa wansi munyoomofu avulungibwe mu ttaka ramadani nemusinkana falam negenda etyo negenda nga takoze eki tafunyeemu n'ensonga endala nyingi nnyo esembayo eri mu hadis hasanun indana wakad yakunu daifan inda alghair ewaffe hasan naye wabala yinza okuba ki bahanabila nahnu alqawasim nze omukubo ega nti bw'okola fardu emu bw'okola sunna mu ramadani obanga akoze eki farda ate bw'okola fardu emu obanga akoze 70 farida kati ebyo byonna lwaki bikola ki ne sitaani ezikwatibwa kati omuntu agyetegekera atya ekisooka nga kikulu nnyo al ilm si kirungi musiraamu ayingire mu ramadani ng'omulimu gw'okusiiba ramadani negenda sooka oyige okusiiba n'ebikwata kukola ki n'ebikwata ku mwezi omanyi ebikkakatako omanyi empagi z'okusiiba omanyi mu butilaati ebyonoona okukola ki ebyonoona okusiiba omanyi buli kimu oleme ggwa mu nsobi nga tokola ki nga tomanyi ate era oleme kwekwasa mu maaso ga katonda nti nze saamanya kubanga ng'ate we baaliwo n'ebitabo byaliwo ebitabo weebiri oli mukusomesa kasimu ne bw'otagenda wa kasimu n'ogenda ewa sheekhe omulala yenna yerimu okola ki walilahi alhamdu mu afirika wano tuli bulungi gyo bannayuganda bamasheekhe bangi mu uganda ate nakino ndowooza kankyogerere ddala abantu bawuliriza irimu okusinziira ku sitandadi yaabwe oba ontegedde sitegeddeewo wagazi standard omuntu asomesa standard gyaliko nga nebasomesa era gye baliko bagiwuliriza nnyo batono nnyo ate abasukka eyo bantu beepimira agamba oyo si sayizi yange eyo ngoma nnene aba ate basuubira eri ebannene naye ngaekituufu waliwo abatusomako kweri kweri bo balabanga ebannene ku Salaamu TV naye ngaekituufu nze kati nina omuntu mathala twali miki amasheekhe ki twalina bamasheekhe ki naga nti nze oli bw'aba asoma khutuba naga ibadullah nze oyo khutuba yonna eba efudde lwaki ti ibadullah munahawu oba okoze ensobi kitegeeza nebyasoma tabimanyi bwe bagamba naye oli ayinza okusoma mwana wattu nga ne aya emu tagituusa nsobi njereere naye ng'ate ajjuza waliwo omuzikiti gwe nalimu sijja gwogera nga waliwo basheekhe bakulu babiri ngenda okulaba kutuba egenda maaso banyumya basheekhe bakulu ate nga bamanyi nga kutuba egenda maaso nga banyumya bwebensunako bwe banyumya nesikitegeera naye edda ennyo nembabuuza nga wayise emyaka ng'egyo buuza sheekhe mwali mujjuma nga mujjira muti nagamba oli byeri asoma byali tebiriyo byali bifu aya asoma nfu hadisi teziriyo naye basheekhe nabo jakuba nenyamu olabye standard gwokyogedde basheekhe jamba nenyamu olabye mutindo ekirala katuwumule mu sheekhe bwe tukomawo tukyetegekera ramadani mu nkizo ey'obusiraamu okujja mpozi n'okwongera okutegeera omuntu yandyetegekedde ate ramadani era lwaki yeetegeka tuva ku Salaamu TV katukomewo oli enkizo y'obusiraamu ye program Mustafa Muhammad Mutuhege mannya gange tulina omusomesa waffe omusomesa wammwe yakomyewo okuva mu lugendo lwatatugambye kituufu ddala atugambye maisha katukitwalira awo tetunonooza naye ekikulu irimu gy'abadde atuwa
era gyakyatuwa ne kaakati kyekikulu ennyo Al-muhim. tetulingiriza kati standard sheikh. naam ekirala nga kikulu nnyo naam kyetubulamu wano e Uganda naddala ffe abasiraamu tetunnafuna oba abantu tetunnabagayidinga baani be bateekeddwa okujja kuyirimu. Omuntu abasinga basomesa naye nga tebasaana tebasaana abamu beetaaga kuteeka namakomera wanje olw'okusomesa irimu y'obusiraamu kuba mulimu ebyomunda gwe tosuubira nti bw'oyigayo hadisi emu ayo oba wayisomayo ku primary omanyimu ku Luwarabu nti olwo oli sheekhe mukulu era osaana okusomesa mu bantu nedda yobula nti muse ki ezaakulwa oteeka okuba nga olina ebisaanyizo qualification kwe basinziira naye eno oli nanyumya obunyonyi nanyumya ki naleeta ebitaliyo navumirako abantu navunula nam kati nawulira ku lumu Jamiru mukulu sheekhe w'abangi kyenakugambye Katonda amutaasa ebizibu byalina naffe atutaasa ebyaffe nam kubanga muganda waffe yagaa nti Katonda yajinyaaba ensi kuba kuba obukobyo okugamba nti baleeta abajulizi bana kukubajinya kyekigambo kyogerwa alimu nti Katonda yajinya nti omuntu okwenda amale kuleeta okumuteeka ku haddi y'obwezi bateeka okuba abajulizi bameka esikulu Allahu alam mukwagala ennyo okuteeka amateeka ga Allah mu nkola oba oyiseewo kubanga hakimu talina kyakola okujja nga kirina ki naye yagaa Katonda yajinya abantu kubaga baleeta abajulizi bana ye yakiyita kukola ki bandi balesewo omukwatira zembooko webamukwatira oba muntu omu oba obujulizi butuufu naye Katonda shattaru yuhibbu sitr olaba nti teri baali bawadde bujulizi bantu bana wangi tebaliyo Katonda yagala kubikkirira ne ku mulembe gwa nabbi ne ku mulembe gy'abakhulafa bwe kibaawo tekisukka mulembe gyonna mu byafaayo tekiyinza okuba nga tekisukka bantu basatu abaawa obujulizi obutuufu ate awamu n'okuba nti obusiraamu bukubiriza muba mulabye mubikkirire wangi si olw'okuba olabye si nti olw'okuba ondabye ne muwera bana nga mulina obujulizi nga mugende ewaamiiro kati nam kyekugambye tetulina obuzibu oli bw'aba ayogera bulungi nnyo yasomako balaba nti akatonotono kati tuveeyo kubaawo wagazi nnyo kwetegekera Ramadhan abasiraamu tusoma amateeka gaki ga Ramadhan eri bannyinigwe abaaga kuguka nam si ono nawulidde kaseti nawulidde CD nawulidde seekagundi okuwulira seekagundi laisa biilmu sikumanya naye abeera akoze ijtihaadi ye okuwulira alilmu marifatu lhaqi bidalilihi kumanya mazima n'obujulizi bwago la taqlidan sikugoberera ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabiu min dunihi awliya mugoberere Katonda biyasa temugoberera birala kati taqlid laisa biilmu zokuga nti nkallada gundi ngoberera gundi la alilmu qala Allah qala rasulu irimu Katonda agamba bwati nabbi agamba bwati ng'ate obisomye obiyize n'obibbinkira osomye usul fiqi osomye usul tafsiri osomye nahawu osomye balagha osomye sarfu nam osomye mustalah alhadithi osomye qawaid fiqhiyya osomye fiqhi wa ulumu fiqhi na ulumu mpitirivu ebyo sheekh obyetaaga olyoka okole ki olyoka oyogere mu bantu wangi osomye maqasidu sharia abatasomye ebyo nam osomye tarikh abatasomye babite bituuti babiveeko babite
subhanallah. Naam. Uganda nesigaza abamanyi. N'olwekyo Enesigala mbaseeka. okusiba tukwetegekere n'okusoma ahkamu siyam, amateeka g'okukola ki? G'okusiiba. Tumanye ebigendererwa by'okusiiba, asiraaru siyam, ebyo nno bingi byama ebiri mu kusiiba. Tetulifuna akadde tulibyogera inshallah. Ekyokubiri al-istidaadu li Ramadan, asiraaru siyam wa maqasidihi. Naam. Ekyokubiri, omuntu yeetegekera atya Ramadan? Kino kidde eri abaalya oba baali balwadde oba bakyala, abo baliwe genda okuyingira tennakola ki? Tennatuuka. Lwaki? Kuba Ramadani bweyingira nga tewaliwa, nga wali osobola okuliwa, abamanyi abamu bagamba nti olina okuwa ne osiiba eneeriwo n'osasula ze walya ma alfidiya awamu n'okuwa ki? Omutango. Tokkirizibwa Ramadani kuyingira nga endala tonnakola ki? Tonnagiriwa. Ekirala nga kikulu nnyo mu kwetegekera okusiiba, okuyitiriza okusiiba ennyo mu mwezi gwa Shaaban. Eyo sunna abasiraamu twagireka. Okuyitiriza ennyo mu kwetegekera okusiiba mulimu okuyitiriza ennyo okusiiba omwezi gwaki? Gwa Shaaban gwonna. Naam, annabiyu kaana yasuumu Shaabana kullahu. Hadisi emu bwegamba kaana yasuumu Shaabana kullahu illa qalila. Kaana yasuumu Shaaban yasiluhu bi Ramadan. Kaana yasuumu Shaabana. Naam. Naam. Illa qalila. Shaaban ennaku ayagala okusiiba kugenda okutandika nga yakola ki? Kusiiba kuli muli haaso. Okwegezaamu nga weetendeka dda. Ate bw'osiiba Shaaban ebanga tatawu qabla alfarida. Akoze sunna nga tonnakola ki? Tonnakola farda. Ekyo kiyingirira ddala kumpi mu ki? Mu farda. Olw'okuba kiriraanye ki? Farda. Kyova olaba nti eraka zino 12 nkulu. Rakaatani wa arba rakaati qabla dhuhri wa rakaatan ba'daha. Ezo kubanga ziddiridde ki? Farida. Era nabbi yatukubiriza. Kati ne Ramadani bw'atyo. Mu kwetegekera Ramadani kuba mwezi gwa Qur'an. Abasiraamu Ramadani mwe batandikira abamu okusoma ku Qur'ani. Naye olw'okuba Ramadani mwezi gwa Qur'an, omuntu alina okusoma ennyo Qur'an. Mu kwetegekera Ramadani mulimu okuyitiriza ennyo mu Shaabani okusoma Qur'an. Wangi tuyitiriza okusoma ki? Tutandika okwegezaamu. Hadha kullu isti'dadan li Sheikh wa Muhsin wa Mutegeddo jakuba yenkola ye. Isti'dad alhamdulillahi rabbil alamin. Taliya zada musafu ne anwaru. Naam. Bakira musafu. Isti'dada li Ramadan at-tawbatu an-nasuha. At-tawbatu an-nasuh. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha au nasuhan. Naam. Twenenye Ramadani yagenda okujja nga tunaabye tutukudde tusiibe nga tutukudde. Katonda ayagala nnyo. Naam. Al-abdu al-mufattan at-tawwab au kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Nanakugezesa kuba tugezesebwa bintu bingi olwosi ne tugwa mu nsobi ne at-tawwab. Omunenya omuntu yenenya nnyo. An-nasuhi okwasi kyaddira amazambi nga maze. Kubanga bw'okola ibaada yonna nga toliiko nziro, mwana wattu Katonda akola ki? Agikkiriza nnyo. Kivula nti mu swala eno nayo Katonda asooka n'atunaazaako ne tugiyingiramu nga at least kuba bw'ofuna wuzu ebibi ne bikonkumuka, bw'otambula ne bikonkumuka, kati ogenda okuyingira mu swala weteekateeka. Ebyo byonna kwetegekera kola ki? Min al-isti'daadi Ramadan su'alullahi an yuballighana Ramadan. Okusaba Allah okuyingiza mu Ramadan. Kyova olaba nti
naam nabbi yasamanga edduwa biisnadin fihi nadar allahumma barik lana fi sha'ban waballighna ramadana naye nga bweri dduwa kana abasiraamu mukayige hadisi nafu teriyo niye hadisi bwe ziba za kusaba ng'amakulu malungi naam hadisi ezo aktharu lulama yatasamahuna fiha bakola ki omusiraamu katankuba oluyi e Madina yali muyizi ng'asoma hadisi muyizi twasoma naye ku biraali musanga e Madina ngenze kukola umra nkwata entende enjuba eneetera okugwa kutta entende nsomeddu allahumma laka sumtu yagamba musiraamu kiki مثل هذا الحديث إتالي موضح وإلا بالإرسال حديث مرسل تابعي لي معاذ بن من يجوغرا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم جبلا بانتي حديث زو العلماء يتسامحون فيها جبلا انت بازي يتكابيدا ولا يجري في السنن abamanyi ne bagikolerako wastahabu hadha dua baga dua eri mustahab kuba hadha min babi dua hadisi yedua ne bwebanga teri madaala ga ntuufu newankubadde nga nnafu erimu obunafu obutono teri mawulu teri ki naye nga amakulu malungi naam awamu n'okuba nti abu hatim raz kana mutashaddidan fi ljarh والتعديل نيك تسامح في أحاديث الدعاء كذلك الإمام أحمد كذلك كثير من العلماء نعم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم لك صمت الدعاء وعلى رزقك أفطرت تينا بزيب إلى أن الدعاء جبات جاكو تينا بزيب نوفد مانجو غفرانك ينتف الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني يشفي باجي تقباكو أيوة النف نعم الدواء يوكليا والوجبات تقباكو الدواء جبات تقباكو الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني وجعلنا مسلمين حديث قايت الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين سند فيه ضعف لكن هذا الدعاء يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره kizibu kiriruddawa kugamba nti nabbi yagamba mwogere bwe muti وبقى أنت حديث النفل لا يحتج به البتة هذا خلاف ما قال به العلماء المحققون وخلاف ما قاله جمهور أهل العلم شاو كان نبا محقق جبات ولا نعم محقق بيباتي ومحقق موسى نجات تجاكم أباسو ميتشويرا anti yeddalasa yebeera abanywera abanoga bashekh kiyingi ate nze eyo siriyo eyo sigwayo nze munsabire enaze emyaka 6 nga nsoma nnyo at least naaba ojja kweyita ojja kukkiriza sijja kukkiriza at least wama utitu min alilmi ojja kuba osemberedde naaba at least sijja kuba bubi nnyo shekh oli polite just lala si polite si polite kati tumalirize olw'obukuba obudde bwetukoze eki istidaadu ramadani kano kakulu nnyo okwekyo ekinga abasiraamu tulina ekintu kyetugayaalira tetugenda mu malwaliro kukebeza ndwadde nze muzeeyi wange pressure ndowooza lwe yajja ennyo lwe yamutwala naye tekitegeeza nti kwolwo lwe yali etekoze eki lwe yali ezze kati olina okuba ekyekinga musiraamu bw'oba olina obulwadde omanye okoze otya ramadani ayingire ng'ebisujjasujja okoze eki ebisujja obijjajjabye puresha ofunye kadagala akakola ki tugayala tulekera okukola ki at least myezi 6 mu mwaka genda bakukyekinge funa dokita wo funa dokita wo wakebere obulamu naam tuyingire ramadani nga tuli balamu tusinze allah nga tuli n'amaanyi ekisembayo nga kikulu nnyo okukola
amaanyi g'okutwongeremu mu kukola abantu basiiba nga balina amaanyi nga nefutaali azaamu kuki ku maanyi naye bw'oba musajja wattu futaali wakukola ki wakuyiiya buyiiya wakweyiiya kwetaayiza oluusi okusiiba tekukola ki tekukunyumira ozi okubiriza abasiraamu bagambe abaana baabwe basiibe bagambe n'abaana baabwe basiibe osanga semaka nga yekka yasiiba naye nga agavubuka agakulu galye buli mu kisiibo galinga agatali gasiraamu mu maka asaala ye musajja yekka na maama oba musajja yekka nga abaana tebabiriiko. Omulala yaŋŋamba nti ffe tusaala taata waali ate bwakeerewa tetusaala. Shufuka haadha ebyo byonna baddu ba Allah istidaada li Ramadan tupakase arrizq alhalal arrizq riziki wa halali kuba bw'olya halal katonda ibaada azikkiriza naye bw'oba tolya halali wa mat'amuhu haram zibeera matankane wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Masha Allah. Sheikh tuyanziza nnyo okwetegekera Ramadani mu nkizo y'obusiraamu. Kibadde kirungi nnyo nti Sheikh bivudde mu ggwe nti olina authority watugambye nti irimu tujuulira abantu basoma okusinziira ku standard ze baliko naani ayogera naye nsuubira nti omulabi alina kyafunyemu okusinziira ku ani abadde ayogera. Tetujja kusukkaawo ebadde program enkizo y'obusiraamu. Sigadde ndi Mustafa Muhammad Mtuhe ne Sheikh Qasim Kiyingi. Wassalamu alaikum.